Nze Lukwago Swale. Kairingu Kagame. I've been tipped off. Wampendulidde obukyala, obukyotala, bonna mbubujje nga bukozesa ssente, mbubumprofiling, bukuwe information, enkwatako, nsi kyenteeka mu ssente nkukube. Okay? Kagame teweesiriwaza. Kagame ne bu agenti bo. Do not be stupid. Omanye ebikolobero bye wakola wano mu Uganda. Omanye ebikolobero bye wakola wano mu Uganda. Nga ne tugamba nti senga tubicapitalizingako ne tubitegeeza ensi. Kairingu gwe yuwerubbe nommo. Ate ensobi emu gye wazannyirako kugamba nti Rwanda teriiyo mawanga awo nja kufiirako, nja kukuba kakota. Okay? Kagame okwata essimu yange nenkukolera video oba nemmanyisa ensi tekineetagisa kumala kusasulwa nsi yonna. Nawulidde obuyiringu bw'obusirusiru obwo obutaasoma, who cannot critically think and analyze issues. Bugamba nti I'm receiving money from Democratic Republic of Congo. Okukuba. That's not true. Nze nkukuba on grounds. The 37 Fedemu youth, they were suffocating to death. Ebikolobero bye wakola kubasima house. Okay? Ebikolobero bye wakola ngo babaganda obukumbi ku mutwe. Lokuba Biden tewaliwo media. Okay? So, nogwe wakasembayo okumpereza namutegedde. But I'm going to contain her in my own ways. Ali mu America. Chotala mulungi nnyo asikiriza. I am contented with the baby. Negwe wakasembayo okumpereza. Kagame ne ba agent bo. Kuba mwagezaako contactinga government ya Uganda Lukwago Swale ebizibu byange ne Kairingu Museveni bya RDC we kubba ttaka lyange. Oyo yakimanyi. Era bonna bakimanyi. Kubeera bangamba Kairingu Museveni gw'osiiba okuba tagenda kuddiza ttaka lyo kifiiremu. Naye gwe Kairingu Kagame ensonga zange naawe obukumbi bwe wakuba abaana Abaganda ekisinga byonna kugamba mbu Rwanda teriiyo tribes. Ng'ate buli omu akimanyi nti Rwanda waliyo amawanga aga. Ffe tuli Bafirika tetulinga mmwe nti you came from Ethiopia muzze muli dispersed everywhere ate mwagala otugamba nti tukyawe ki kye tuli. Ekyo kye kikkubya. Kisekedi talina ssente za mpa. His Excellency Kisekedi talina ssente za mpa. Naye ffe tumwagalako ekintu kimu atulaze nti buntu mmwe musobola okubwa. You get that? Eno video njikukoledde nga nkutegeeza. Osindika abantu bankidnappingire mu nsi eyange. Olaba Kanyumba Nyamwasa yakulema. Golowooza lwaki kale Kayihura baamukuba ekijji we wamuwanga ssente awamba abaana Abanyarwanda abajjanga okunoonya obubudamu wano mu Uganda. Kanyumba Nyamwasa abadde tabeeranga wano Uganda. Olowooza lwaki yakulema okujjawo? Kagame twegendereze. Uganda ogikozeeko ebikolobero ng'ate ye yakulula. Olaba omanyira baakulita. Tewakwatako buyinza abo tewabuwamba. Baana Baganda be bajja ne bakuba emmundu e Rwanda. Oli ku malaalo gaabwe ku revuyaadizi zaabwe k'otugumbulira ensi. Uganda tesobola njikuba naye toyina omanyi tesobola kunvaamu bakuwe ppule ojje wano ompambire wano mu nsi yange. Zuno wano kyengera. Neeyagala. Bewe panka mbu sikola muwino mbuzi just a decoy nnimbirawo. Nonsense nze wenkolera. Ne ku kyalo kwennyini kwembeera nabo bennyini bammanyi. Tetujja kutya kantu gwe Kagame gwe. Kola bikolobero ku bantu nga weesiriwaza. Mbonsindikira akakazi okuva mu Amerika kajje kankette kakubuulire. Kati kakubuulire biki bye kanfunyeeko. Nonsense. Kagame tugenda kukuba tojja wulira bubi. Abaana bootasuubira kukuba kati be bagenda okukuba be baffe be baayogerako. Mubeere bulungi wamma.